Ekyalo kiguddemu emiswiba balaba katongole Serukoye taba movie afande kujamika egenda maaso olaba abayaye yeripa mukadirisa afande nayita odamu nongoba mwana kanyoli akagenze Yeah, final link pictures. Arrows up arrows entertainment up arrows banafe aba up arrows. Okubera ngera banywereza ddala entandikwa mbulambalamba akyali joli duka misinde. Sagala Saudi de sategedde up arrows entertainment film. Bana bafa bawano kawoya media wandika. Undo Brian nakola ku sound ya marobozi gowulira. Songa ate nakigoye Esther yo makeup wa film ene tan sembulambalamba. Undo Brian editor wayo tugenda maseranga tandika. Mbiro po mwana mlenzi location manager Songa kawoya medi producer wayo. Ichatandika Undo Brian action ni cinematographer. Songa Undo Brian na director chifananye chitandika mbulambalamba. Sagala suwe kawoya medi yenge executive producer film ene tandika. Kawoya medi era nera mutende si chali ntandikwe nga tugenda maso mu film chene tandise twagala tugirabe ku mulundi guno tokigeza The Love Letter chali tandikwe nga Silver tandikono nze nkwereza after some time back akasida akamwema bega akamaze okuyita twatandika film mulambalamba kati tandika nina mukadde omukyala wuno mukadde kadde enyinda ina kasale boyengera kasalo manya java agolengera abavubuka bafuse bereje ku kyalo mwana sagala kugamba byango tandiko kubera ngo ozuzuma gwe chali kale ni nawe nuguyo kugamba mwese oza gwambezaawo kyogamba oli wakabinjo ku kyalo kuno lokuwa yambale nulo gote yambala nulo omukazi agolengera abavubuka bakayana agamba negendereza kusoma tugenda maso na kunywa buji gwo musajja mukulu kyalwanira obuji tewanyade buji bwange abaye echali tandikwe nga tugenda maso ijamukola tebijja mu myaka gya ddala bana mwe mwabaki ku kyalo kyo lwaki mutumalako emirembe ebintu byemukola tebijja mu myaka gyammwe tebijja mu myaka gyammwe ebintu byemukola tebijja mu myaka gyammwe mugenda mutogenda maaso n'okulwanira obuji abasajja abakulu buno ku kyalo banga siddene mugenda tufuukira obuzibu ku kyalo banga siddene baana mmwe mujja mutulemba nyonyola ebizibu ffe bye twasanga mwagala nnyo ebintu by'okulwanalwana mbanyonyola abaana abaali bafuuse omuzizuko ku kyalo Echali tandiko kutusiddwako kiko muchuzi mixi nagamba ne buloba technical business and vocational institute bakabaka musomesa emirimu gy'omutwe n'emirimu egy'emikono gyonna ekyatandika era nga tugenda maaso kale namukali agenda maaso n'okunyonyola abaana ab'effujjo baali basoma biseera byadda nnyo nga omanyi abaana naddala batuuse emyaka egyolekera okwesalirawo egy'ekivubuka ejujjudde amasavu egyo emyaka bw'ogiwonanga oyisanga engalo mu maaso ne weebazanga Mukama bano olwana baticha abadde bagenda maaso n'effujjo ne beewombeeka bulungi nnyo ng'abanaawo neddalu ticha ng'ayingira ekibiina ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso gy'onasaanye kukkiriza kunyumiriza kati nga bw'omanya ebibiina ebisinga temubulamu baana balalu twalengera omuvubuka eyajjayo akalabirwamu bamuyita bazannye ate gaabawala endabirwamu n'ajja abalengera bakula batya kyokka omusomesa agenda kusomesa mu kifo okulowooza ku byagenda okusomesa ate ze akalabirwamu bwagala kulaba akabebenu nga kiri n'akabebenu okalengera nkalabye bali mu kibiina ekyalitandikwa n'ayongera n'atereza ni mabira nankani dooti eyambadde kamunda bye babeeramu somesa nga babuuzaako gabaga muli bulungi kobondi tuli bulungi ekyalitandikwa era nga tugenda maaso tosubwanga buterevu wano ku Moon TV nga yeteekateeka tekyasobola okubeera ng'asomeseza ddala waliwo asobola okunzijukiza kye twayogeddeko eggulo
ne bawanika. Yes, Muvawala. The last time we talked about the vernier caliper. Yes. Omulundi ogwasemba oli twasoma ku kye bayita vaniya kaliba. Vernier. Muvawala oli mutuufu nnyo. Twakoma ku vaniya kaliba. What is vernier caliper? Vaniya kaliba kyeki? Teacher. Tikyanze. Nange tikyanze. Ne bazanya wanise. Tikyama tikya mi. Tikya nange mi. Tikya bambi nange. Tikya mi. Tikya mi. Bazanye. Naronda bazanye. Master. Empty bucket. Empty bucket. Yevania kaliba. Swala koba ne ekivubuka gwe. Kale erigwa badde okimanyi kumba akoza ansafu mutwale eri namwe. Tikya yawulira obusungu. Bazanya muswazizza. Alina ne girlfriend lina. Wabula weerondere kekete. Twale eri naawe gwe wo amaanyi nnyo. Tikya yanyiga n'agamba bazanye vayo mangu jangu wano. Banembu ne bazadde be baweerera. Kyokka teri mangu. Abazadde bangomba na school fees. Nodamu ansi ekikulanga ekyo. Genda ku office saagala kuddamu kulya kira. Genda ku office nkusange eyo gwe bazanye. Gwe nawe zijjako ennuguyo. Zijjako ennuguyo. Gamba ani gwe bazanye. Tikya nga amusindika ku Yaface. Ekyatandike nanga Silver teteliko nzekwereza okuva mu Silver ze production nakawuka. Egenda maaso. Let's go on. Kadidija byamusomera n'omusomera. Mugwe ku buzibu ng'oyo omwana bwagenda okusanga. N'alagira bagende maaso. N'abagamba ere beegendereza. Kuba essaawa yonna basobola okugwambuza mu ng'oyo omwana bwagenda okugwamu. Bazadde basasula school fees mu budde naye alina omutwe omukalu. Bazadde bangi tubonaabona tusasulira ebyana ng'omanye ekyana kisoma. Kumbe ekyana kiri mu kuzannyira mu school fees wa muzeeyi. Ne kiyimba n'akayimba munazannyira mu ssente za muzeeyi. Yali amenya aweerera minisita kumbe aweerera kondakita. Saagala mundage kyesisuubira kubalabamu. N'abagamba saagala mundage kyesisuubira kubalabamu. Baana mmwe. Saagala mundage kyesisuubira balabamu. Ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso kuva mu Silver's production. We are beyond all the garden productions. Ani omulala? Joy kyogere. Bazanye asooka akomewo. Kale soko gende ogambe bazanye akomewo wano. Linda n'asanyuka kuba bazanye bali mumukomyawo. Kale banyuka ku ssomero. Bazanye be baana ababeera n'obuwala yalina kalina nga kanyirira kase baakawato kalinga kanumba. Era nga lwanyuka okuva ku ssomero akabeera bizene naye bannange bazanye. Nina okudde wakanga bukyajjako yagala nkuyahaaganeera. Soka tuli masaŋŋanzira kati ani atulaba naawe jangu. Soko mpe haaga ennene. Nene kale eyo njikuwadde nadda yetayutawoomye leeta naawe kale kani guwaaga ekitundu. Kale kankuwa ennamba. Naamuwa ennamba. Ekyali ntandikwa Silver nga bulijjo. Tatandikola zuzo straight out adangala n'akawuka. Yamugamba bebi ekyangenda kutwala wa King Saha. Abeera olw'emmande. Naye koyogedde King Saha it's okay. Onye obwala bwagala nnyo bulimba. Kati bazanye ne waffe nakawuka. Aba azungirayo ng'ayagala ki. Ekyali ntandikwa firimu era nga tugenda mu maaso. Kati ono maama bazanye. Era mukazi wa masampere. Buli kaseera abeera mu sappe. Waka abeera mu ziserefi. Kyokka akasimu ayinda kakatooki. Ekyali ntandikwa era nga tugenda mu maaso. Bannange tulina omuwabire wa maama olaba bwe yagenze maaso n'okubeera nga atabukira munne. Yatabukira muvawala n'amukuba ne bano n'abayisaamu. Bajja bamuwabire waka waabwe. Maama agatta abaana abasinga nga si abazaala. Mwebale muwerekera. Si kumuwerekera kyokka. Tulina gwe tuzze okuwawaabira wano. Kamugambe maama. Maama olaba bazanye ayitiridde. Bazanye akubye munne muvawala. Ebitabenga n'abiyuza abana kusomera abana ne baseka. Ate si kyekyo kyokka tatezemu n'abalabirwamu. Yeze n'abalabirwamu Banne
banne mama nkubulira omwana oyo bazanye amukubye n'amutega n'amukuba engwana n'amukuba naye oli yankuba nanywa obuugi bwange banne mama kankubulira omuvubuka oyo bazanye maama bamugamba yali awolereza bazanye ndagamba kyemugamba mwagala okugamba bazanye akubye mwe mwena bazanye n'akwata mwe mwena n'abakuba byanamu okugjako ennugu gye mulina ku mwana wange abazadde kino kibeere kyakulabirako nakyakuyiga nakyakumanya bwe baleeta statement ku muwala oba ku muzzukulu wo oba ku mwana wo oba kwani nga mwana mukangavula omanye ensonga muleke ategenda maaso nakutiitibya baana kubanga bagamba akakyama amamera bwe kakyama okukagolola ojja tuyana nako oba obutasula nakagolola kaakati ono yaloopa maama gwe yakwata amatu ani yakubye lwaki onomera ku mwana wange bazanye yakola ki oba nkutali ku maalo ga nnyoko ogenda omuli amagufa ng'atandika okubonyaabonya musajja wattu muvawala nga bakuba bano bagenda okulengera kye bakola muvawala tebajja kirinda ne basala okubeera nga bavaawo beeyongereyo buulira oba gwe nze natta nnyoko ana okuba ani yagambye nti omwana bamukuba nkuyamba togenda ku ssomero oli ku mwana mama kikuba ekyo kintawaanye ekyo mukyala kiki ekikubisa omwana wange bwoti kaakati omwami agenda otuuka alaba ali kwono muvaala amugamba ki ekikubisa omwana wange bwoti kwai nate nakulaba musajja gwe mweyambalira obugundi obwo obukulinga gomesi omweyambalira obukanzi obulinga gomesi ono emwana eka wano ono yali akoze ddi ku mirimu kumbe ono yasinga okukola emirimu buli wobeeranga n'omukazi ng'akulaba kyamulinga esserambu ery'ensenke nga bw'ogamba ku baana akuyisaamu amaaso ng'oli musajja ddala oba okyasigaza obusajja bwo kubanga omusajja yenna mu kisusunku mwasula ateeka kubeera mpologoma omukazi talina muyisa mannyo talina mujolonga va ku mwana wange mukazi gwe omwana bw'aba wuwo ssebo kitegeeza gamba ekigambo kino nange muzaala era nina okusalawo nina ogenda maaso nokikola nga maama we omwana ono naggamba omuveeku ate nenkugamba we bazanye omuwolereza nnyo teri bazadde basinze kwonoona baana nga bamaama singa maama osanga yeewunzika nga n'omwana amukuziza yeewunzise etabwe ebeera emaze okujja simanyi kikubisa mwana ulira buli kaseera n'awayiriza munembu simanyi munne aba amukubye oyo omwana musirusiru talina magezi kitagenda maaso netandikwa jangu mama kisone kyekyankubye ate kinjiikiriza nnyo maama omwana kano nga tumala okuvaayo tuddako ate wano tuddako ate eno waliwo omwana ow'obuwala yeyeesiibira mu bitabo abeera bize munenga mumanyi abaana abakyasoma abaana mwenna abakyasoma muzadde wo aba asobodde okubeera ng'akola enfiso oba nga alina akasente kafisizza ng'atolaba obusente abamanta buwamanta osome walayisoma abaana abakyasinga okubeera nga boononeka be baana babagaga nga sente weeziri kati laba ono yandibadde ali mu kusoma ayambadde obupale obukerekete ng'ajira mu kapale akakerekete labayo aze kukima ono mukwano gwava mu famire ennaku nange julinga nsanyusa okulaba nange nsanyusa kusinkagana maama taliyo maama tayimu egenda tugenda mu kibaala okimanyi olinyisize engato ku lubaaza lwe n'akasiimula twala eri naawe kali maama ajja nasangawe takaleka naye tugenda kudigira tugenda mu King Sport naawe naye tumanyi kigenda kugunda weekend egenda womba weekend bakola ki omanye ekibeera King Sport gwe tugenda kunywamu kweyagala tulaba abayimbi waliyo bucket night ebiki kunywa bbiya abantu batikka bucket ne paketi za bbiya ne banywa tugende tunyumirwemu naawe
Lero lwakumeka. Kwata chimanyi. Lero lwamande kwata chimanyi nti wabeera bakiti night. Kuyamba ku bazadde baffe. Tokimanyi nti nno baatugayo holiday eno. Tulina ogenda maaso n'okuyamba ku bazadde baffe emirimu. Enkya Sande wakyali. Enkya Sande ate. Omwaka byonna bitabo byo. Kaakati Sande. yali amugambye lwa Mande kumbe lero lwali lwa mukaaga. N'agamba enkya Sande ayagala bagende banyumirwe. Bwe wabeera bakiti night. Genda ku bazadde bange emirimu gwe bw'oba ogenda. Yamugamba nsinda gyenda ga Juli. Gwoba ogenda genda nzikasigale nyambe ku bazadde bange emirimu. Sira lwaki ngenda maaso n'okubeera nga munnaye nziramu ebyo ebyekisere tagenda kunyamba. Ayambadde akapala akakerekete nga yeeyongerayo asibye akaboga. Abaana b'obuwala balina ebizibu mu kifo ky'okusoma ebitabo. Banne musome nnyo kuba ensi gye bulaga atasomye wakunoonya gyanywa amazzi nze nkulayirira. Musome muve muzanya abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Okusoma tekusala ate tekulimba. Bigenda kuggwera wana te Silver tatandikola nga bulijjo. Muva wala. Bwe tokoowa kukima amazzi kuva ku makya obwedda nkulaba okima amazzi. Togamba okuva ku makya obwedda nkima amazzi nga gondaba. Nze obwedda nkulaba kuba nasoose kukwera eri manju n'ensaba wali wansi ate nga nkulaba kuva ku makya oli eno dde n'okima amazzi tokoowa. Peter. Bulaba Peter. Bwe nkula ngenda kukola ekisoboka kyonna nteeka amazzi ewaka kuba amazzi ge gasinga okumenya. Naye lwaki bazannye etasobola kukima ku mazzi? Peter, gwe olaba abazannyi ayinza okusena amazzi ewaka. Asobola okuyambako. Peter olabika maama tomutegeera. Peter, ngenda kukola ekisoboka kyonna mbeere ng'omusirikale wawali mu trading center. Kali musajja wattu ennaku yamuyinga muva wala. Agamba maama ayitiriza ogenda maaso n'omulabye ennaku. Naye ayagala akulazimba ennyumba abeere ng'omusirikale abaliraanyawo mu kikomera ateeke waka amazzi nga takyagakima nga maama bwamukimisa ebidomola ebyolwa 25 nga tanagenda ku ssomero. Bakazi bangi bagenda maaso n'otulugunya nnyo abaana be batazaala nga munnange balina enkola eya kazadde kakomberera. Gwe atanaba kugamba nti nsomako ka certificate. Ono yamugamba weerimba biki naye muva wala. Gwe atanabadde okusomako ka certificate wuuyo okuliridde wenna oli mu siniya wano. Onoomaladde okusoma okola ebyo oyingira amagye. Nagenza okuva ewaka nga maama awanze eddusu wansi. Yamugamba ojja kunkubya ate ndagenza okuva ewaka nga maama awanze eddusu wansi. Wensangira nga likaze. Era bw'eba enzijidde saagala okubya emiggo seenu neesonyiwa kangende ekima amazzi. Tukyagenda maaso n'agamba bulolaba ekina Uganda tuba ku kyakuyiga na kyakumanya ebiseera ebisinga. Eva mu Silvers Production awutaddangala nakawuka. Era nga tubaagalanya ebitundu byonna gye musinziira okulaba n'okuwagira mu Uganda abaana abafa abawano. Big up Director Luja. Ekenda maaso. Katuddako eno eri mutaka omulala. Baba anywa n'agangayira. Bamuyita Nkesalucha. Tumpale Kesalucha. Omuntu yayiye omwenge banange yayiya nnyo. Ogenda n'oyo omwenge wena n'owulira obulamu n'owulira nga bwe n'owulira obulamu wansi mu pulayi. Atamidde ajja ayimba akayimba omuntu yayiye omwenge. Ziribagwa agufumba nnyo. Ziribagwa kuwalagi. Ziribagwa agufumba nnyo. Enakiwogo mukamwanyi. Ziribagwa wa mutawaana. Senga ziribagwa enakiwogo. Senga ziribagwa maama nnyabo. Omwenge gutamiza ne bakiranzi. Bakalema baguvaako. Wulira. Tugenda maaso Silver tatandikola nga bulijjo. Nagamba ku TV nate okwatanga ebiseera. Kadi abavubuka nga bamanyi beekuŋŋaanyiza. Baagala ogenda maaso n'okulaba bakalema balobati batoofa bajja bamuteega kuliko ne mutaka bazannye kale baba bamugamba mu Nkesalucha ko yenze Mr. Tumpale lwaki munsiriwalirako sibwe kiri
otulemesa bulijjo ffene osibwe kiri bagamba ku kyalo kino gwasinga okubeera omugezi twala tukubuuza ebibuuzo koyenze kiri mugezi kobo nteweegaana tukubuuza ekibuuzo kitewulira ekibuuzo mukyokumuzamu ekibuuzo koye nitusobola okubuuza bwe kiri kwete ekibuuzo tugenda kuleka ogende nga tukusumbuye kyogirira mukimbuuzo zekoletende kutokwata ku ndiku yaziri baggwa ninawe njifugika nagifugika baagala te ekibuuzo wulira bagenda muwa sente koyerizane mekazi n'amala waragi kobondi akasente weekali ebintu ng'ebyo bwe byajjanga kati ng'ebyo ebirimi wulira kasooli ekigambo kasooli kasooli kyajja kitya oli bwe yagiranga n'alya ng'alya bibisi naafa n'omulala n'alya naafa n'okulala n'alya naafa kati oli n'abuuza kyowaayo ate bwe naawe olidde akasooli okumuyita kasooli kalimbu ekibuuzo kyabadde kikwata kasooli ekyo bwe kyajja mbu yalyanga akasooli nga tebanamuyita kasooli nga buli omu afa abafa ne bafa kwekyava okugamba nti nno yonna olidde akasooli waliwo yabuuza ekibuuzo yaddamu ebibuuzo bano kwe kunegemba okwo bamukerebeeta abasiriwalirako teri kibuuzo kyali alemba kutta oyagala tubuzaabuza bikanako otusiriwalyako omugwe mugezi ku kyalo ne bakuba musajja wato nga atamidde be baana abakuziddwa nga beewunzise ku kyalo balina effujjo lyonna lyonna bansasudde miggo abaana bansasudde miggo taata singa okomawo n'okima bukimi nempona ekyalo kino taata vaayo emagombo nkime nkooyo okubonaabona ku kyalo kino banansasulanga miggo buli olukya kaali musajja wattu yali yasikira ettaka lya taata weddene naye nga tatundanga kanywa kawalagi abaana bano bamukolako effujjo abuuza ddala butuufu n'asasulanga miggonze buli lukya bukakyala bwenywa omwenge gwange batandika okunfuukira ekizibu buli wagezaho okunywa nga abaana bamutulugunya tugenda maaso nagamba zino zo ziba z'abaana abaffe abawano nenyongere kutegeeza nti by Uganda nate bid Uganda bubu ku ntiko awulira akoyo okubeera ku kyalo kino abaana bamufuukidde ebbereege bigenda kugwerawo nate olunaku olwaleero era nga Silver natanikono nze nkwereza nga bulijjo tujjako mu kibiina Yes, class. Clap yourself. Okay. Good afternoon. How are you? We are alright, thank you. Fine. kati eno mu kibiina. Okay, before we proceed, I want to see all of you opening where our last assignment is. Yabagamba nga tunabagenda maaso na kufuna wetwagenda maaso na kubeera nga tukoma. Njagala mbeere nga ntandikiraawo ne last assignment yonna yonna. Wetwagenda maaso n'okola last week eyaggwa. Ye musomesa ono bamuyita Teacher Kirinnya. Now, kaakati if you hear your name, bw'owulira erinnya lyo you come in front. gojja maaso. Abamu emitima gitandika batundugga. Era lyasomyeko jjukira ebiseera ebyo nga tukyabagani ngenda soma erinnya lyo gye maaso. Omanya wagudde wakago yakuwadde zibanzo kaliba. Enzo ze bayita kabisa. Oba owoomye. Wangwa mwangu atakoze waka atakoze assignment ne yagudde mwenna. Ajja abayita ayitamu.
tugenda maaso bagiise tokigeza The Love Letter okuva mu Silvers Production utadangala nakawuka ekyagenda maaso ng'ajayitayitamu ng'ajayitayitamu alaba ayinza kukola atya ayitayitamu alabe ayinza kukola atya ng'asooka yeetegereza kati agenda maaso yeetegereza alabe agenda maaso yeetegereza alabe kiki ekigenda mu maaso wano akabera alabe waaka abavubuka bamukola omanye abavubuka bano kasabatuka myaka eyo tebabeera bangu era abasomesa basanga obuzibu obw'amaanyi ku kitonde ekiyitibwa omwana nga muvubuka galagira balabyemu awo teyagala na kuyita mu kitabo kye ng'atandika okugamba bajja maaso bajjeyo zinadde okunywa bigenda kuggwera wa firimu eno ng'asoma abajja maaso bazanye amanya y'omu ku basinze tikyengeri gyayisemu yadde wakusoma kitabo kumbe basoma be bakyasinziza effujjo n'obutayagala kola waka bulijjo munfuluga mwana kakati enzoza mukikenzeewo ajja alina avimba amanyi tikya bayagadde okubeera nga ajjayo be basinga naye nga bazanye ekikyakyemanya ekituufu lwakuba munne abasiru beebuzaabuza yabagambira omufukamire kukano nze nakimanya abagwagwa be baleese kumbe yazze n'enzo gegana agamu ku gavubuka agakyasinza okuba ag'effujja ate nga tegaagala kusoma kuliko bazanye ne segirinya nzaalo alina kyogo segirinya n'abatandikiramu kiboko ekibazanye wantamadda ku ssomero waliwo sewa kiryanga agenda olira embooka ekaayi bwewekyanga oyagala kunkuba galamira mangu oyagala kunkuba gwe bazanye oyagala kuba musomesaawo ndagerekya akyamasalekerawo kiwulire yadduka emisinde n'afuluma essomero addusadde ewaka agenda akaaba akabina kamubaalaala kibooko ez'emyaka ezo era mmwe abasoma nga muli bakulu mwalaba ebizibu kibooko yejo emyaka ekuyingira n'olira obusungu naye nga tikyanga tosobola kumuyoola baasi maama abazanyi afuna amawuli yalumbirawo ticya kakati gwe simanyi ticya gundi odde otakumana nange n'okuba yakwata ticya amatayi maama maama bazanyi ate buzibu ki buli omwana nga otandika otogenda maaso n'omukuba gweokuba otya omwana owange togamba omwana owuwasa nnyo okuba n'abalala buli kaseera buli mwana nga olwadde wakanga nga mamuno obeera omukuba lwaki obeera omukubiriza buli kaseera namusindika genda maaso nakumukubaa namusindika kusoma muleke atandike okuba nga abeerawo gwo n'omwesomeseza namuleeta kusoma namuleeta kumukuba obusulu obukujjudde kasajja gwa amagezi ago g'otayina Tita Gideon onjagaza ki ku mwana wange Tita Gideon omwana wange omwagaza ki mbulira omukazi yakwata tikya amatayi n'abagambye abazadde kino kibe kyakulabirako omwana ojja kukwata tikya amatayi omwana omusulubeete naye kyosulubeete oli kyejjusa mu maaso muleta kusoma yamugamba Tita Gideon omwana owange muleta kusoma muleta mukuba Tita alina obuvunaanyizibwa n'olukusa lwonna okubonereza omwana oyo singa
aba ino omusango era amanyi engeri gye bakangavulamu naye tegeeza ndi gwe omuzadde ategenda okukate tica amatayi omwana oba omwolitidde okumwonoona ebbanga lyonna n'abasomesa batandika omukubamu ebituli sina kumala kugamba abaana tubagunjula yamugamba omwana bw'akola ensobi n'atakola bye tumugambye ekkola sina kugamba abaana ano tubagunjula muze owange togenda mugunjula tugende mu ofiisi ombula ekikubye omwana wange kamba bulira abazadde muteekwatiremu ku baana bamwe mujja balemaza owange namuleeta mulema wamulaba nga aliko obulemu tadyagala mulemaza kyova ogenda maaso nomukubakubaze saagala kuba mwana wange tugende onnyonnyole musajja gwe saagala nze kummanyira kali abeewammwe ng'atabukira omusomesa bigenda kuggwera wa firimu eno ndaga ebagiise tukigeza ekintu kyaffe ekyokedde ddala tukigeza the love letter gye tulaba abaana nga batandika okuyeereza omuzadde n'omusomesa olaba abaana efujjo olaba abaana efujjo olekakalamula okubata omwana wange gwe tica Gideon omwana wo oyagala omulemazi ne bakwata tica Gideon nga bakwata akaana abaana basigala boogera ku tica Gideon eyo yonna biba byakulabisa olabisa omusomesa olabisa essomero soma naye abazadde tubeko newe tukoma tuleke abasomesa bakole emirimu gyabwe mulimu agaana agamu nga tegasoboka ng'ekyana wakikuza kyewunzise ng'ekyana kiri kakyamamamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi bigenda kuggwerawo nate olunaku olwaleero wano nga wazise bwe walinga awatasitula bantu Lero nakedde nabesirani kibi. Nde kufuna. Sije nakedde nazo. Nde. Kati ate tupaje banateeka mungi era bidde. Setuukeyo omukazi anguza akacupa. kati okudde naye mutaka keesalu kya musajja watu tumpale yagenda tuukaano ng'ayagala okusawa byagaana ekigambo kye bayita kutamiira ng'omuntu omwenge gwamukwata amalakalaka ne gumukwata entegetege kizibu nnyo ogenda maaso n'oguvaako atuuka n'okwambala empale ng'erina oluggi n'amadirisa naye nga tagalaba naggalaba kali yakwata endeku yayolekere waziribaga gyakwatira kawala gye mukamwanyi kumbe babeeranga ababbanga feneewe batoofa babbanga fene nga balina babazanye balina bakalema abo babbiranga ddala fene batega kutiya wansi kati omugezi waabwe n'alinnya asobola ku kutiya kireme wulikika kubanga teyabayisanga bulungi wadde yatamiiranga yabanga muzibu yajjanga najjambiya yenna gwaba asanze ku mutwe oba wansi kaba kaweddemu tobola abategayo ekikutiya aleme bawulira bano abaana baali bafuukidde ekyalo ekizibu buli wootakontolinga mutabanyi wo oba muwala wo n'afuukira ensi obuzibu manya nti ate gwe kenyini omuzadde naawe gye bujja agenda kufuukira ekyambika bane mukuze abaana mu nkuza entuufu mukuze abaana ate mubategeke muleke muwoza munkolerera abaana naye nga tomuteeseteese ogenda kuzza ekintutu ekiri awo kyotategeera bigenda kuggwerawo omwana nasobola natwala mbuzi gisibwa ku ttale omwana nabiuka ekyalo kyonna kyonna nabba ffene okumumala ku kyalo omwana alina gurupu ngaaki omwana agenda kusomera akoma mu kkubo sente ozoonoona omutadde mu ssomero lya bbeeyi tasoma teweefiirayo tobuuza naki kyagenda nakyo mu maaso ku ssomero bannaye abazadde muteekeyo omwoyo ng'enkoko embiri ensanafu nakugamba lwolwo ekira uganda
ku kyakuyiga na kyakumanya Silver tatandika nga bulijjo nze kenyini wenda kawuka egenda maaso bagezaako kifumitamu bakikutule ne bigaana leeta naawe wakigize bubi girabwe oti ne kigaana baba fene babba emiyembe ku kyalo bafukya ddala ekizibu temwakifumise bulungi leeta tuddemu tukiyiseemu nate kyengedde byaddala wulira akawo omwana yanguwagira mwana babajjula kino guno omutwe gwe gwange nange ebbina lyange wekyaffe babiri atakatagedeta nawe tugende tajja tusangirawo olabye kati Kesa Lucha agenda okujja Kesa Lucha Akesa Lucha ngako ya mutamivu musajja watu gano amasanda enchima zatandise okunogera fene ekazire enchima omuntu aliriddawa zitanze lunogera fene okuva waggulu ago wansi nerindako enchima esobola kunogora erira waggulu batekwa okubagana amagunju ga kuno gaya amagunju ga kuno agamalidde ebintu kangende manya abaana abo babiri ate kukuba bazannyi agenda kumendekera n'ateeka endeku mu nsawo yali abadde waziri bagwa mu kamwanya agenda tuuka nga fene bamukabye bigenda kugwera wa nate Silver nga bujjo nga nzenkoleza okuva mu Silver's production outadangala nakawuka nanga maina man fan my son Nehemiah nene Raya naganira ne Nezaya beba super sector baabo tata nikolo nga bulijjo tubatwala butwazi bya bwerere wallahi nja kufa n'omuntu kali ajja agenda maaso ayomba agamba agenda fa n'omuntu kubonabona abatwala ebintu bye ku bwerere agenda kuba afaafagana nabo tayagala stress abaali wano nga gwagala naye kasembedde ng'asooka atuuza nniya tapapa amanye ekyokukola abadde alengedde yakikuba ejjinja andi gwokuba ejjinja gwe musiru gwe lino ejjinja lyekubye n'akuba endulu nja bagwedamu yasame kumbe bazanye yali yafuuka ekizibu yakuba bazanye ekiringa ekipiirapiira nja kutemera ddala n'anoonya ejjambiya yagwa ku mbazzi bazanye yadduka emisinde okomangawo wano gasya ayinamu omwenge olufungo lw'omwenge lwamulemesa okumugoba omwenge gwenyini ne gumutegengwala n'agwa baana emunywa omwenge naye temunywa ekisesi ojanywa ekisesi akufukira ekizibu munywa omwenge kale munyweko nga munywa responsibule naye noonya omwenge gwo ne gukuvuga mujja okuleeta ebizibu bazanye yaduka akuba emiranga akimanyi maama we asobola okulwana na buli muntu buli muntu ayinza odduleeta maama yamweŋŋanganga yakuba omulanga ng'alinga gwe batemyeko omutwe ko maama ndi bannanga ani akubye omwana wange yali agamba omwana owuwe takuonwako omwana owuwe takubwa mbulira kiki Kesa Lucha munnange maama Kesa Lucha akoze eki Kesa Lucha nkubye maama okunzita obusi Kesa Lucha azanyide ku mwana wange takimanyi omwana wange mbwa tekamwa Kesa Lucha agenda kumendekera olwaleero maama yatabukira ddala ng'agamba agenda kufa n'Kesa Lucha omwana owuwe takubwako omwana wange namuteekawo genda maaso namumanyira omwana wange namuteekawo genda maaso namusinikirako binnyo agenda kumendekera leero kati agenda kufa n'Kesa Lucha bigenda kuggwerawa nagamba okwatanga ebiseera kati Kesa Lucha ali mukubo lyeri mama lyakwata ajja atulota omusajja nankubira omwana akasajja akatamiva katalina magezi kasibazirwa gwa mukamwanyi naye ajja naawera ayagala genda ku polisi wabire omutamanyi ono mwamanyi maama Yesu mwangu
kumbe bali mukubo lyerimu nkesa lucha yeyongerayo agende ku polisi abatanagira asala nagwa ku mama wa gundi abazanyi abaana bamaze ofene wange takana kamale mwalaje takana kumale mwalaje ogwonywa oboloza buli mwasi bazirwago mukamanya njagala okimanya omwana wange tebamukuba owalaje gondegako sinza gamba munyolaje wazirwagwa basi nasoka akagwa malakalaka omukazi atukopera ku musajja abamukazi no mekete abamukazi ngwanguli mama bazanye lekali mama bazanye chokola tekiriyo chaimani yenyi kumpe yabasanga si atasa gonde akubate omwana wange si atasa ngesa lucha akubate omwana wange yembwa huya akesa lucha ngako ya mutamivu mpuliriza bulungi mama bazanye mpuliriza bulungi kukuba mwana wange omukubira kyo musajja no kuba mwana wange leka mukuba bulungi asoka yuke bimwe byo nambiwe kakana kamukubemu tugenda kuyita omwami ne ssente tugenda yita omwami nawe tukuyite sobolo gonjola ensonga zino tekikirizibwa kuba muntu oba okuba nsawo oyo maama bazannyi njagala mukuba basasula sasule kati kyeyakola owero si yakwata kibooko maama bazannyi nazzaako kyona kingwiridde nga nekyambadde nakamunda ekikazi ekikulu kimanyira nikesalu kyakakana asanze siriko wala jaba kunsanga kusegawa mwenge ya nimpulidde teekamu mbugo nati naloka nteeka mu mbugo nayo nange embugo tezibikiddwa naloka nkonyesa ku mbugo ze nange omusajja wekitibwa nganze wadde nnyo walagi naloka ntunuza mu mbuga za sitaani nanteeka mu mbugo alina kyalabye mu mbugo takirabangako ziri zafunduka ne zidda ne mukati omukazi zenankubya ebisiraani ngenda kuddamu ofuna sente nze omukazi akutulako ng'ate atudde ku mutwe nga munda talina kayambadde abakazi abawambala gomesi bazibu abakuliridde abayagala atambule nga yeetaaya kati womukolerako efujja asobola okutuuzaako akatofaali nga kali kwalaali ate mulaba akatofaali kitegeeza n'ebirala biba byakulabibwa ebirala byonna bibeera sinebo efirimu egenda maaso kali no mwana gwe bayita lina ava maka ga buvunanyizibwa laabwajjagwa ku muvubuka oni yali yayonondeka ku kyalo gwe bayita bazannye kyokka baagala nabitya mwana mulala lina banne olina ebintu bannange shuwa banne bazannye bayagala nakuva mu ssomero abala bwe batu bafuna abavubuka abatalina pulaani nga kibanda kiyaye talina gyamutwala naye nga amwagala bitya abaana ab'obuwala mwana jagala ave waka ngene nepangisize mwana oba napangisa lunnyo oba nabeerako magala mwana taata mupowe taata alina enugu taata alemesa sitole zonna zonna olaba naawe yakugana kuwasi naye jakuwasize waka olawe nakufunidde akawuli valentine esembera labalaavu nesagala kunziba kano kamulikaawa eno sinkenene nedda kaseera kakulya akadde gambye kamulika ntale nene tonimbanga bannange bazanye nkwagala kona kanyirira kalina akatofaali kalinga kaboga ebeere mutima gwa mbugu akawala akandisomya ebitabo ne kafuna omusajja w'obuvunanyizibwa kali ku myawe bazanye yaganda n'okusoma yafuuka ekyambika ku kyalo abaana ab'obuwala kikye muliko agamba bajja kwesanga buli lunaku wano kyobola abaana ab'obuwala afuna embuto nga tazeetegekedde nga ne gwazifunyemu talina buvunanyizibwa omukwano kintu kizibu nnyo kubanga bw'osala okufuna omuntu w'omukwano ng'ogenda kubeera naye oba ogenda beera naye ebbanga lyonna so munne ebintu bituuka ekiseera ne kireka ndi ate wabeera ebibeerawo so singa ofuna omuntu ateri bwavunanyizibwa ensi esobola ogenda maaso n'okukalubirira maaso eyo wadde omukwano gubaawo abaana b'obulenzi n'ab'obuwala muyige bw'oba osaze ofuna muntu ne waba mwavu ng'olaba wavunanyizibwa beera n'oyo sente bakola nkole n'ojjagwa ku muyaayo olw'okubabba obusente bwa muzadde wakulimbe ozimbe olubuto ozimbe n'olulala abe ng'obunanyizibwa bumususse nga tabusobola akugobe bw'oba osanga nga babundabunda basingo maatha bigenda kuggwerawo nate olunaku lwaleero Silver tatandika nga byonna gazino ziba z'abaana bafa abawano okuva mu Silver's production out Dangala nakawuka era nga tubagala nnyo ab'enakawuka mwena n'emiriraano nenjagala ab'ekajjansi awo wona kajjansi mugamba mutya kitende ab'ekawuku big up tubagala nnyo mwena Uganda yonna bigenda kuggwerawa nenyonga nentumya newaffe nekatalemwa gambirana mpumudde awo wonna babeerako bulambalamba
Kaakati owero si yasala wajja nani nenkeesa lukya balumba bba w'omukazi maama bazanye n'olyoka wasa ogukazi ogulinga enjovu ne gulyoka guntuuza mu mbugo ne guntunuza mu mbuga za sitaani siba kiwa mawokota kyandibadde tekinzise naye nga mawokota kinkeesa lukya gye yakuba mawokota ye yamuwonya kali manyini otegera musajja gwe kumasa ogukazi ogulinga enjovu gubadde gunzitidde obwereere gasiya yajalimu olufungo lwawalagi naye nga sirungi ng'olwa bulijjo akyalimu akategeera akandasitande Usobola kutuula naawe. Eri enjovu gye waleetewa akamba oleese mukazi. Ate enjovu ki eyo gy'ogamba? Kiri kikutiya. Enjovu ki gy'ogamba? Siba kwewaanako singa sireese mawokota kibadde tekinzise. Muzeeyi tumpale naawe olina obuzibu. Nze misita tumpale oteekangako ebya misita. Oba akantu ako kakakusabu. Misita tumpale. Obuzibu buli ludda wa? Akunyumira. Ate nalina kunyumira biki? Kindaba gwe bakubye. Kyekinshitudde nenzija naye wano. Naye nga naseza abaana bo babadde batuuze balungi ku kyalo. kaali ono wero si ye vice chairman vice chairperson yamugamba mbadde bantu balungi ku kyalo nze sikwinaako buzibu mukulu kalali naye omukazi gwe wawasa afuuse ekizibu ku kyalo ate ne mutabanyiwo naye afuuse ebbereege osobola okubeera nga oli musajja semaka ku kyalo nga tolina buzibu naye nga wawasa omukazi enkwaya gyagenda okwogezaako akuleetera eminoko ku kyalo n'abaana b'ozadde aboonooni nabo bazaala eminoko kale nomwegendereza abakyala bemuwasa si buli gwolaba ndi yambadde sikaati oba ayambadde kyambadde kyonna ekimulekani mukyala tiaba mukyala oba aba mukazi oyinza okuwasa ekyambika kyotamanya ekigenda okuzaalira emitawaana abasajja bawasa abakazi ne babakuba nobakuba nosanga omusajja ng'ayomba naye nawasa bondya ensi nzibu ate amakasi mangu bigenda kuggwera bana tyo nnaku lwaliro kati musajja wattu kalali yeetonda asaba bamusonyiwe aga atagenda kubeera nga akkiriza mukazi ono kiddamu agenda kubeera nga ayogerako naye n'amugamba wadde omukazi ogamba nti yatabuka ekyo tekikuggyako kubeera omukazi oyo nga wuwo kubanga gwoba wamuwasa abasajja mwego kontolinga abakazi ekyo katonda kituwanga kirabo omukazi alina beera wansi wo ne waba alina sente ez'enkana eggulu a man is a man once a man always a man kati omukazi ogamba otamba ofuga omusajja ku kino oba olina sente ono omukazi asobola okkojowa nga ayimiridde ng'omusajja kitegeeza tosobola kwenkana musajja nze nsobola okuyimirira n'enkojowa bulungi n'enkuba n'ebbayi gwe omukazi okisobola egenda maaso olunaku olw'enkya yagamba mbadde kino nkisaba mu buntu olunaku olw'enkya tukwatagane tugende maaso kwatagane ng'abantu bokukyala tumalirize ensonga zino buli kimu kigenda kuggwa omukazi ono njogere naye ekisembayo jangu erimu akantu omusajja limi kajja profesa kajja aya ekimundu ky'amwana mulenzi bazanye kyekino omwana ono bazanye yatuuka ekiseera n'akola ekibinja ky'ababbi ku kyalo
nga ekibba kiro wabula kibba misana. Baali balina omwami gwe baali babazizza nga yakava mu bbanka agenda sasula ttaka. Kumbe bamulabye bazanye ne gurupu ye. Yeyongerayo yali akutte briefcase. Kumbe ekibondo kyali kimaze omubala. Agenda balama n'agezaako akweke briefcase. Kumbe ekibondo kyabazanye balina n'emmundu. Bamuga teeka wansi ennago. Teeka wansi ennago. Teeka wansi ennago. Naluyinda yamuweerawo oluyi. Naluyinda mwana mwala yamuweerawo oluyi n'ate ennago. Abadde agenda sasulwa ttaka. Ne mumpa akasimu kange kuliko sente zange endala. Ogambye eki? Omubi bamugambeyo mumpa akasimu kuliko sente zange. Ng'ate ayagala sente. Ogambye oyagala ki? Oyagala sente? Oyagala kasimu oba oyagala magya? Tukuwe magya tukuwe gundi kasimu ko. Mutunga yajjayo mujjolo. Namutunga ebyamba abavubuka bakulira ku byalo bwe batyo. Ne bajja bafuukira ekyalo ekizibu. Beba abaana abanyumanga abasomesa abakubanga abasomesa abatawuliranga abazadde be baatiitiibyanga. Oyagala nnyo mutabanyi oba muwala wafuuke omu ku baana nga bano boolengera. Mukuze ng'omutiitiibya. Mukuze ng'omufuula okubeera ni kyamuwendo oba omukolimidde gwe kennyini omuzadde. Temuginya baana. Mukama waabwe yalagira kibondo ky'ababbi ba ku kyalo. Bigenda kuggwera n'abalagira maiti bafune bagikweke gya baleetera emizirimbe. Tukyagenda maaso Silver tatani kolonga byo nga nsenkwereza okuva mu Silver's production out Dangala Nakawuka. Era nga nyongero bategeeza ab'e Nakawuka muli baakabi nnyo. Abodagali abali ku kisaawa awo. Abodagali abali mu kona ku rawunde. Abodagali abali ku ligende jandira jangu. Buli stage yonna ababodagali muli bamutawaana bangamba mubeerako nnyo. Amaswani ga meka sweet. Amaswani ga 10. Nentumirako Levi ku holding awo Levi tali wangayo kya holding wa mutawaana ne kabulaza. Nakawuka awo Levi oli watabu nnyo. N'abalala bangi nnyo mama muzeeyi. Olunalo ng'afumba akamere. Bane ntumira ndekani waliwo senga Buffalo. Waliwo nakikukubaawo. Bane mwe bali kubeera nga mubeerako bulambalamba. Kakati n'abaana ab'obuwala ono Elina. Sania. Bane Sania. Nawe oli wano. Bane naawe oli wano abaana baatuuka ne bakula. Kiki. Nga tebakyasoma. Obuze simanyi obadde oli eyo n'ekibbaakyo kiba. Sooka olindeko Lina. Ye ng'obadde obuze simanyi obadde oli eyo n'ekibbaakyo kigundi kino kye bazanye. Kiddemu kyogedde kiki? Bazanye yakola ki? Kibazanye. Ani gw'ogamba kwenti kibazanye? Nga kibbaakyo. Sooka olindeko oyogera nga ng'ogamba kibbaakyo owaayo oli mu bba wange. Ate bwe kiba kikuluma nja mufumbirwa kikulumira ddala. Toddamu kuyita bba wange kibazanye kumbe waliwo olugambo eyali awulira. Bamuyita Madamu Julie. Omwana omuwala yali asomye nga emisomo gigenze waggulu. Lina yali anoonya bugato kubugula ku kyalo kumbe waliwo yawulira. Ewaaba oyo omuwala amanyi ne nnyina. Bigenda kuggwera wanate olunaku olwali nagamba okwatanga ebiseera. Yajja kati wamma tubula ekyekyaddira jjuka twatandika onanyumiza olugero lwonna bano. Ono omuwala ye yali Lina. Oba omukyalo ye yali Lina. Yanyumya emboozi zonna nga bwe yali y'abaana bano okuza abaana nga beewunzise. Okuza omwana nga ali upside down. Okuza omwana nga watonya butonya gy'obeera ogenda beera n'ebbanga lyonna. Kweno ensi gye tuli abagenyi. Omwana omuleka n'emutulugunya. Naye nga gwe wavaako obuzibu omuzadde. Bigenda kuggwera wanate olunaku olwaleero. Tuba kukya kuyiga nakya kumanya ebiseera ebisinga kino kigenderera abazadde mwenna. Sente zo zifiira bwerere mama. Kaakati Madamu Julie alumba maama wa Lina n'amugamba mwana wange. Maama Lina esente zo zifiira bwerere mwana wange. Nga balwanira omusajja. Okimanyi nti nno mbasanze mu kasenta wali mu Stenseni nga mwala balwanira omusajja n'omukyala bamuyita Sonia. Mwana wayagala guno okuvuka gubazanye.
kino sikirabanga. Abalenzi Nze abalenzi bakuno sibamanyi mungamba bazanyi simanyi bwafaanana kumbe mama yeebuzaabuza nga afukaana aba. Tutugonna amazzi abazadde muvenga mu kwebuzaabuza ku baana. Omwana mugambe webeera ebeera B ebeere B webeera Z ebeere Z. Totira mwana ku liiso ng'olaba agenda astray. Ng'omwana ava ku mulamwa. Yamugambwa muwala oli n'ayina abasajja ayina bazannye omumanyi mutamanyi wa neighbour. Namugamba mwana mubuulire kwe neeyanza maama yamala n'akitegeera naye ng'abadde yeebuzaabuza nga afukaana bantu gonna mazzi. Bigenda kuggweerawo nate olunaku olwaleero nagamba budde bukaba obwokwata butereevu wano ku Moon TV nate era nga wuli we tuli. Kale nno oluvannyuma ennyo tuddako eno tulengera amawulire balaga abatemu kamera abakwata lubona nga bata omuntu oyo si bazanye. Eno genda okwetegereza maka gennyini webazaala mwana muwala Lena baleese amawulire ku Moon TV breaking news agogera ku batemu abagenze maaso n'okubanga basalako ebyalo bajja batta buli alina akasente nga bamutwalako emaali ye. Sokolindoku oyo si mwana wa neighbour wano nyini ku muliraano wano. Bazanye mutabanyi wa Muzeirubowa ono omwana ayingira dde obubbi bazanye bulijjo zubbi kirinca. Salongo kiki? Wotabadde nga madamu Julitajja nga tangamba nti muwala waffe kwalwanira abalenzi bandibadde n'abalenzi abalala naye alwanira oyo omulenzi owawawawawawa mwerabiddemu omulenzi wa wansi bazanye. Ogambye ani? Alwanira bazanye. Ogamba bazanye kino kyali kibeera wano ku muliraano wano wakamba. Kaakati eno maama bwajja yagakubawo nga tannamanya taata Muliga ava kulaba ng'amugamba bagaye muwala wayagala abazanye. Ogamba kino ekivubuka kino ekyokumuliraano wano kyenaakalaba wano ku TV. Tuva kulaba amawulire wano ku Moon TV nga balaga nti y'omu ku bakulira ebinja by'ababbi abatulugunya abantu ku kyalo. Ono kogamba ni muwala wange erina envubuka gw'ayagala ye mukagenda okujja mu lujja lwange. Saalongo yatabuka. Zaatawulidde? Nva kulaba mawulire saawe. Ko maama ogambye eki? Nze atawuliddeko ye nva kulaba mawulire saawa zino. Ekivubuka kibbi abantu ku kyalo bamalawo obumazi. Kitta abantu obaloza nkuddiye bulungi oli otegere bulungi. Kuva dinga omwalo ono baagala ne bazanye. Niba muntama ate waka wano temuntama kuntabula. Omwana owange natandika okubeera nga tandika okukolagana bana abantu abatemu bwe bati. Taata yatabuka Saalongo. Lina! Jangu wano. Yamuyitirawo bweruba. Manyi dadi? Obadde osoma? Bazanye omuyita otya? Nsoma naye taata. Ogambye ki? Taata nsoma naye. Wakasa bazanye osoma naye? Okakasa bazanye osoma busomi naye? Ye taata tusoma ffenna. Osoma busomi naye? Ye taata tusoma naye. Saagala onimbe kaana gwe. Abazadde tubonaabonera abaana n'osasula ssente ne batulega school fees. Ne taamu wedde nga tewagimalaayo okakaalukana. Omwana ow'obuwala ali mu balenzi. Obanga omwana ow'obulenzi ali mu bakazi. Nakyo kya butonde nnyo okubeera ng'omuntu afuna essantiri. Naye abaana abakyasoma kirungi ne mubabuulirira nti gumiikiriza. Wadde obutonde busobola okubanja ng'asomye mukulukulumu. Kyobola kirungi omwana n'asoma nga muto. Essantiri ligenda okusituka liti. Ng'afazaali alinako ne waatuuse. Taata yatabuka. N'alya waya. Taata n'atabuka. Yadde omwana ayogera bwogezi naye kale ate otandise genda maaso nakwagala mukuba abazadde abakyala mutuleke. Bwe maatabukidde omwana asanga lodde mu kigambo kyonna taata yatabuka maama n'aga omwana amuleka mbulire buwulirizi. Olimu amagezi okuŋŋamba omwana mbulire bulirizi ng'oli ate ayagala omubbi wa kuno. Naye abakazi mwabaki toddamu kuntabula mukazi gwe.
nawe njaggo boogende naye kuza ne wammwe bulera saagala nze kumanyira bakali abeewammwe abeebulera gasiya buloolo taata yatabukira ddala n'amulangira n'abeewaabwe ekyagenda maaso Silver tutanikolonga bulijjo nga nze nkuweereza okwatanga ebiseera buterevu wano ku Muntu TV netera nga wooli wetuli by Uganda na Tribute Uganda Bubu Kontiko Abeno kaadi Madamu Juli bano bowulira bakaluzunza agwa ku maama bazanye agalaba ekiro ku Muntu TV amawulire agalaga abatemu bane anti Juli bane ng'osulidde omwoyo munenga gye tuli akakuba kali kati eyewammwe ndi akakuba katonya munnaye simanyi guno omwaka gwakakuba katuyiridde baaba namulamusa bulungi bigenda kuggwerawo olunaku olwaleero nga gye tuli nyirira kubona obulamu bwolaba wangi Madamu Juli nakyenkubuulira amawulire wagalabye amawulire saagalabye TV yaffe baadde bagisazeeko omusolo okimanyi nti baalaze mutabani waffe ng'ali wamu n'abatemu bano abatigomya ekitundu kyaffe ennaku zino oyo muva wala ebyo byamulabika ngeri byayina okola si muva wala bazanye tekisoboka bazanye namulabye ng'ali wamu n'abatemu abatigomya era mpulidde nga ntide negamba kankere nzijje nkubuulire era saawa yonna bagenda mukwata wetegereza bulungi towakana olabika tokyabaawula omwana owange yagenda Kampala kunoonya ssente kakati gwe musajja maama bamugamba mutabani obamulabi ku Muntu TV ekiro yagamba omwana yagenda mu kibuga kunoonya ssente yalimba waka agenze mu kibuga kumbe omwana ali muzaala asiba ku kyalo we bagenda maaso n'okubba abantu yalimba yagenda Kampala kukola omuzadde we n'omwana ne waba akuze ng'ameze buli weetaagisa takulimba nga mbw agenze kola n'otamulondoola mbu olw'okuba olaba akuze omwana asigala mwana ne waba alina emyaka 4 asigala mwana maaso go olina okulondoola omusaayi gwo abaana batunoonekako nnyo ne waba akuze asobola okwonooneka nga wali tomanyi kaakati abamu ku batuuze baali beekengera dda ne bajja balengera ne bazanyiranga zaala amawulire bagalabye ono simanyi bazanye baali bamunoonya ekiro n'emisana ali eno kumbe naaba yabalaba yali ne mutakumula gwali naye n'amugamba akubire poliisi bazanye bamulabe ne bakyali babalina ye bali ne bazanyira zaala nga batandika okubira ofiisa ategeeza abalala yabagamba weebali wennyini ne bazanyira zaala tebamanyi yalimba yagenda Kampala byeyo bannanga okuza abaana nga beewunzise kuno omulanga ngukubiriza bazadde gwe nanga ozaala wakeera enkya n'ozaala omwanawo wakeera enkya ne weefunya ne muzaala omwana teekayo omwoyo ng'enkokembera ensanafu omwana oyo omukuze mu mbeera entuufu gy'alina okuzibwamu kaakati poliisi y'enakawuka bw'etemezebwako nti bazanye bamulabye bafande ne basooka batandika okubala omanyi bafande babala bamanya ndizaala bamuzanya sawa meka bajja bakulinnya amanda nga tomanyi ne bakola operation kukwata bazanye ne gurupu ye zinadde okunywa bigenda kuggwera wanate olunaku lwaleero nagamba okwatanga ebiseera buterevu wano ku Muntu TV nate era nga wuli we tuli vije Silver atatandikola nga lujja okuva mu Silver's production nakawuka Okay. Wali otadde afandika pale. Wali. Na wali otadde omusiringa. Kati tugenda basa bakulu. Tubazinge tubakwate wakati awo. Tubanongereze ebbanga ddene. Leo lwaleero tebalina tuddukako. Tugende mpola paka nga tubafunziza. Obuzi obumu temujja na ssente wano. Ganya gwe naawe. Leka nosente zako kibuga.
Polisi ng'ebawuuta, polisi ng'ebalya ekikwekweto operation kaliba sadida. Babatwala balaja n'oviisa mwana nze balaja ziri tuli mu matatu mwana ani abawola okusokuzanya amatatu. Sinali akakoola situba kuterwa akakoola muli babbi. Mubadde n'enjaga sina njaye mwana sina njaye ofisa mwana balimba mwana. Ne babalya. Tukyagenda maaso era nga siri batani kolonga bulijjo. Okuva ni nakawuka wennyini era nga tubaagala nnyo Uganda yonna. Kaakati nga baboolekeza bagende babitebye akana n'akataano b'ofiisa mwebale kukola mulimu nga guno. Era neebaza b'ofiisa b'e Nakawuka fanya fujo wone woleetere efu twaleete fujjo b'ofiisa omulimu bagukola bulungi nnyo. Ne babeera yasimatuka kasimagwa n'atema ogenda olengera baagala kudduka nibo nga tebamukwatidde kuno kibokero wanataka licheza na fande wewe ingia ndani ingia ndani ingia pole wacha rugezigezi yako ona licheza na fande wewe kama ona heta rugezigezi ingia aya kasimagwa ya kunyuka kati ate ofisa baba ne pichi n'olawooza muno duka n'ebigere ofisa n'agwaba abembiriko ofisa n'aguta pichi kume yana nyama na kunyama wacha mimi nalifuata yeye kama mimi nalipiga risasi kwa bigere naba risasi kukuguru toka nana hao dao mamaliro obudde kama ona eruka na kweruka wacha mimi namaliza peke yangu kama ona licheza na fande wewe iko muize wewe iko wapi bamu kubechasi mukuguru usanga gwene bofisa oyinza okudukana roza mujagumya zambiro na kutimpula mu birenge nimemaliza kakati ogenda okuddeno babuuza gubadde bagobali waroza akubye mukuguru kumbe yakuba mugongo agenda mutuukako yamaliriza mumaliriza yanamaliza na kumaliza onamaliza yeye sasa mimi namaliza yeye wewe ingia polepole ingia ndani nga bano bateeka mu kadukulu kwe bakuba esasi tetwamanya bagamba kasimagwa naye tetumanyi tunaabimanya babateeka munda ebinaddirira balinde genda mu kooti emisango balina mingi nga bagamba watch out for part 2 tujja tandikira ekiru kyaffe ekyokubiri